tofuula mulimu gw'oliko bwannannyini gwo nga tonakola gugwo. Bw'olikola ogugwo noteekako abakozi oyitegeera kye kitegeeza. Tosobola kumulaba. Bannange receptionist mukyuse enjogera. Ate nze ku kino ndi mukambwe kuba nange kyantuukako kye babafiiriza. Abakozi ebiseera ebisinga kye tulina kiri kimu. Wofuna omulimu bano naddala abali wansi wo n'abalala abajja bayingira ne bano abazze okubawa emirimu. Otuuka n'olaba nga wafuuka nnannyini. Okitegeera nti osanga omukozi nga muzibu nnyo n'okusinga boosi we. Omulabi wa Transmedia yesaawa endagaano nga bulijjo tutuuse tuba tugguse n'emiramwa gyaffe egy'enjawulo gye tukuleetera okubanga ow'amagezi ayiga ate atali w'amagezi abitulekerewo kubanga munnange ffe bibeera byatugasaagasa nakyova olaba naffe tuba tusazeewo tubikuleetere. Transmedia ewamu ne Spotlight ne Usikyo Muhendo akubuuzaako ng'ali wamu n'omwami Kiza Peter Spotlight News Media munnamaokota. Munnamaokota keerabira. Mpomebe waffe maokota. Omulabi waffe nkujjukiza nti nga bwe tukyali ku Transmedia teweerabira kubanga osubscribinga ate osharinge kubanga like nga of recent twafunako essimu oli atugamba naye message videos emuteekayo nga sikyaziraba ne tumugamba tewasubscribinga kubanga singa owasubscribinga buli kimu kye tuteekayo oba okifuna ofuna neka notification ku ssimu yo kuno nekakugamba nti mwami mukyala ky'omuhendo alina kataddeyo so naawe subscribinga onyiga akadde. Olwaleero mwami Kiza Peter wangi Kyomuhendo tusanyuse okulaba nate ku Transmedia ewamu ne Spotlight. Nensanyuse okulaba ku Spotlight News Media. Amina. Kati twega buli omu asanyuse. Yes. Amina. Sanyuse liwadde ebbanga ddene. Naye nga teweerabira tukomyewo tulina omulamwa gwe twaleka mu kkubo. Era abalabi babadde bambuuza bannange omulamwa gwaffe nga tegunagwayo oba okitegeera. Twali ku mulamwa ogw'obukyafu era nga nkujjukiza nti tukomyewo n'omulamwa gwaffe tugumaliriza olwaleero muleme ogutubanja. Twali ku mulamwa nti obukyafu bususse mu maka sina ku maka wokka ne ku mirimu gyaffe. Ne mu mirimu gye tukolera obukyafu gyebuli. Okimanyi nti osanga oli ng'ali ku mulimu gy'akolera kati kamugereze nga abafumba emmere wakati tutandikire ku ekyo. Era ne ku luli twasembera ku kigamba nti omanyi teriyo batonninyira batafumbira batalimwala. Omanyi okitegeera so omuntu omulimu gw'okolerako muwe ekitiibwa guyonje. Abasinga kati nga nze Kyomuhendo bwe mba nkugulako ekintu nsooka kutunuulira kifo ky'okoleramu ne bweba capati nga njagala nnyo nga ndi mulaavu nayo kwolwo appetite weefiira. omanyi ogwa mulaavu ne capati. Yes, ekyokulya kyonna bwe mba ngenda kigula mba nagudde nakyo mulaavu lwaki naleeseeyo kino nsalewo nti ngule enkoko oba okitegeera. Naye singa nsanga w'okolera nga tewaweesa appetite tewaweesa muli maanyi tewaweesa muguzi maanyi na just n'omuyise nga tekimuwa maanyi kubanga waliwo w'obeeraawo ng'oyagala kulya naye tonasalawo kyoyagala kulya okitegeera. Naye olw'okuba osanze obadde oyitayita ku mudaala bw'oti nakamu bino birabika bulungi ate ne waali walabika bulungi ne kikuwa amaanyi badde nyinamu ebbiri wano eno kangule muweereze kanguleyo nfune ekyokulya. Naye olw'okuba waliwo w'ogenda osanga nge just wokka nga tonayingira na munda wano wabweru ebisasiro bye bikwaniriza environment gyakuliremu yonna eyennyamiza yonna kwegamba tewa mirembe naawe wenyini ne bw'oba oyimiriddewo oyagala tugeze oba kugula oba onoonya ne bw'oyimirira mazima nga tokola ki nga tolaba ng'owulira naawe wenyini ebigere byo bikola ki byenyinyalawo. So nga nange ngamba emirimu gye tukolerako bannange tugiwe ekitiibwa kiza ensonga eyo emirimu gye tukolerako ogyogerako ki kati kubanga ekituufu bisusse. Emirimu gye tukolerako obuyonjo kikulu naye kati obuzibu mulimu emirimu egimu obanga abagikolamu balinga bwe bagamba nti oba muyonjo tojja kulya oba bamukakabukasoabantu tebajja kujja. Kati wotunuulira oluusi tugera ne tubeera nga tutunda n'ebintu nga bya layisi naye ng'ekibifudde layisi ndabika yakikokoleramu ndabika kye kirabikamu kubanga kituuka ekiseera ne kikulowoozesa n'okulowoozesa nti oba omuntu waba nga tonninyirayo baagigamba kubeera ku myala kubanga ebifo bibeera gyebiri nga bikalu ebifo ebirungi gyebiri naye era kasa wabeerawo tonninyira lazima ne waba ku lukalu wafuuka tonninyira nti
baliga be bagamba ndi wobeera ewantu nga wayonjo bw'ojja weegeneze nnyo obutale ebifo ebibeeramu toninnyira mu budde obw'ekiro okeerewo ku makya ssaawa nga 12 kati nina ekifo kiri awo Kayunga mu Wakiso Kayunga wakati wa Naluvule ne Wakiso natuuka ne ndowooza nti oba bo bano babagamba nti temuyonja awo ku makya kasookera ssaawa 12 n'oyitawo oyinza n'okugamba oba ekibuga kirina babwe ekiti nti bo babalami osangawo evvu osangawo eyasente okukolerawo abeera takola ki takifaako tebalongoosaawo naye ng'ate wootunuulira ebifo singa kibeera ng'ekifo kirungi nawe wennyini weeramula mulimu omuntu watuuka olaba nga wabadde otambula ku kkubo mulimu ekifo kyolaba nga wambaawo naye nga walabika bulungi era naawe newoba ojja mu bwongo obwo ogenda okujja okugula ekyokulya ogamba omuntu ono n'atandikirawo muwe 13 ng'olabira ddala wakugamba 15 otuuka noga abantu ba wano tebaseera ne waliwo ewantu w'obeera n'otuukawo oli n'akugamba emmere yange ngitunda 15 n'olabira ddala nga aseera naye nga talina mu nnyumba alina mu nnyumba muzigo omulungi wali walungi ne n'akulamulya n'oga omuntu ono aseera naye nga okimanyi tasedde kubanga ebbeeyi y'ebintu weeri naye olw'endabika gy'olabikamu ekifo noweesanga nga fooko zaalemala kati bw'ojja mu bwongo obwo muli ekikujira ogamba oba eno fooko waliwo yali agyesokooza mu mannyo neremala kati otuuka ekiseera nga oli agenda okukulamuza nga gwe wamuwadde eddalevo waliwo n'ebifo byetugenda ogulamu kati for example kangereze ng'engoye ffe abakazi ogenze mu kizimbe eggulangoye walayi ng'olugoye okimanyi lwa mitwalo ebiri oba 3 naye okusinziira ku ekifo wekifaanana nebanagamba munaana njaziwaayo lwaki nti engeri gyakozeemu ekifo gyakiseetinzeemu oba okitegeera setting y'ekifo eyo kekuleetera okugamba nti sente zino nkanzimu ate n'ozimuwa n'omutima gwo z'omanyi mu kusooka neebuuzanga lwaki kampani ezisinga ku reception bateekako bakazi neŋŋamba abasajja tewaliyo bakkiriza kukola mirimu gya reception nengenda okyekenneenya nga mulimu abakola ku reception ng'afuna sente nnyingi n'okusinga bano abaala abakola emirimu emirala naye noweesanga nga guno omulimu gulimu nnyo abakazi gulimu nnyo abawala abatooto n'abakyala kati nze mulimu n'ebimu byenda ne neebuuza nti omuntu watuuka myaka 5 okwambuka balagawa kuba reception zezisinga kubeerako bawala bato sirabangako nange wa myaka 5 ekitegera kati noweebuuza bo balagawa ate kubeerako batukula bwe ekyo nno n'ekyo kisaana onoonyerezaako kati naye nga nagenda okkizuula ekifo kyonna omuntu gw'osoose okukubako eriiso nga wakatuuka akola kyamaanyi nnyo okukukirizisa ku birala ebiddako okukola ekibadde kikuleese oyinza otuuka ku kifo mu butuufu n'osanga ali ku reception ekisooka nga tannaba kwogera n'omulaba ka feesi ng'etuggubadde kati ogenda okutuuka wali waali ng'olabira ddala tagenda kuwa kyoyagala nti naye w'osanga omuntu nolanga muwala mulungi alabika bulungi n'akuwa simayiro ennungi ne waaba agenda kutuuzaawo okumala essaawa oyinza otuulawo ate mu mutima mulungi naye noweesanga oli nga olw'okuba endabika ye olukulabye yenna n'atwagga n'akutunuulira olwogera naawe n'adda ku ssimu ye ogenda okulaba egundi reception yonna w'ogisanze wano alidde capati awummuzaako wali akaveera sumbuusa aliddeko ensonda emu agituuzizza wali ogenda okutuuka bw'oti nga kyogiridde ogenda omaze okukoowa ate nekikugwako n'omusanga ng'ali mu ssaawa ya lanchi awo wennyini
banange ba receptionist mutuyambe ogenda okutuukawo bwoti nga ne kyennyini kyoyagala owulira appetite yakoze oyinza nokyerabira ekyamazima nosanga reception ali gwe beesiga bakwesiga ne beesiga obulungi bwo kubanga munange odowooza lwaki tebateekako kyomuhendo ne bagamba nti kati ono omuntu oba Grace obaani ekyamazima yasaana ku reception naye gwe ne bakuteeka ku reception n'otugubala olwokuba munange omanyi gwasaana okimanyi emirimu egimu biirwa ezimu zifiira ku ba reception yes gy'oyinza osanga ba receptionist bano abasinga bagenda ne banyoomesa abantu amaaso oli n'agenda n'ajja nga katonga nga mutonotono kati n'agamba kati ono talina kyaŋŋamba kati agenda okujja omuntu abeera akuleese ogenda okutuuka abamu bakulemesa n'otuuka gye wandiraze n'omugayo ekyamazima nina appointment n'omuntu bw'anaba tojja kumulaba n'omugamba neetaaga omuntu tojja kumulaba nze nakirabako emirundi balina omuze akubuuza olutuuka nti abeera bwati babeera ku ssimu ssaawa bina bali babeera ku ssimu oba babeera ku wifi wazi offices zaabwe oli abeera wangi nnyabo ate n'okigwako ng'obadde nnyabo obanga olina mulungi musingako kino sikyogera nti kiwabula abawala babiyisemu nnyo nnyo omuwala n'ajja ku reception n'asangako mukazi obanga muwala byaka gyegimu yali ku reception mutunuulira bubi nagamba wangi nnyabo obadde ogamba ki oyagala ani ate ekizibu bwaba olina naye appointment taliiwo kyokka nga waali ekizibu bw'abakyala kye muyina ebiseera ebisinga omukyala taagala amusingako sinze mba nakutonda bwenyi kino kya butonde kyammwe guno mulimo kino kya butonde bwammwe mwe bakama ba kampuni ebiseera ebisinga munoonyereze ku bakozi be mubeera muyina bayine fe abakozi tulina ebintu bingi nnyo bye tubafiiriza nga mwe temumanyi gw'olowooza olina omukozi ali awo alina byakola n'oluusi n'otambulamu n'ova onoga abakozi bange bakoze eki bwe bali bakola naye nga obwolumu mwefuuleko abantu ba bulijjo mumanyi abakozi kiki kye babafiiriza abakozi ebiseera ebisinga kye tulina kiri kimu w'ofuna omulimu bano naddala abali wansiiwo n'abalala abajja bayingira ne bano abazze okubawa emirimu otuuka n'olaba nga wafuuka nannyini okitegeera nti osanga omukozi nga muzibu nnyo n'okusinga boosi we kubanga ye yajja kunoonya ssente naye ate boosi we yateekawo kuteekawo kirooto kye nti kati gwe weesanga omukozi nga ate nze ntera okugamba abantu nze gye ntera okubeera nti bw'obeera ku mulimu ne bw'obeera ng'omanyi oli mu kifo ky'amaanyi ne bw'obeera ng'omanyi nti bakwagala nnyo atasobola gobwa mu kampani abeera ogu CEO omutandisi waayo kale n'abafamire ye nate n'abafamire ye si kyamaanyi bagandabyeko n'abazadde abagoba abaana baabwe mu kampani n'osanga omukyala omusajja n'alaba ng'omukyala agivuga agize eno ye agize n'akola ki n'amubuuza naye w'obeera ogenze mu kampani okukola ky'olina okumanya ne w'oba maneja emikisa gy'okugobwa ogyenkanankana n'asiimuula naye be abasinga bamanyi nti wabeera maneja omukisa ogw'okugobwa mu kampani alina mutono nnyo okusinga asiimuula okimanyi nti ekireeta akamanyiiro mu bitongole ebisinga kwe kulaba nti omukozi n'atuuka okwetwala ng'ayingidde mu famire neyeefuulira ddala owa famire noweesanga nga oli akola ku Spotlight News Media n'aleeta omuntu n'amuwa ekifo nga kyawa maneja kati maneja n'alabanga afuuse paati ya Spotlight News Media nga naye alaba alinga atuula ku boodi naye n'otamanya nti omutandisi wa kampani ne wakuleeta nga ng'oli otuula ku boodi era boodi otuulako kugiwaako magezi naye ekyenkomeredde kiba kyani kya CEO kati gwe ne wootuuka nze kyensooka okumanya nze bwe mba ntuuse bwe nti ku mulimu olunaku lwe ngufunye lwe nsooka okumanya era lwe lunaku olujja okutuuka nga ndifunire n'ekizibu olufunye omulimu olwo olunaku olufunye nfunye kati neteekateeka lwe ngendo gifuluma nti buli wejja oli ne wabazze ng'ali wansi wange
nina okumukwata obulungi nganze kubanga nze kyemmanyi nti buli we tukolera mu kampani emu tufuuka famire emu kiki ekibeeramu ekyo nti nze bwe woova wano mu kampani nga tukyakwatagana nze mba nfunye ambasada gwe mba neeyongeddeko eri asobola okunneeyimirira nti naye w'osanga nga olw'okuba oli manager noweesanga nga bano abali wansiiwo obayisa nga w'oyagala obudde bwonna bano abali wansiiwo asobola okuva wano n'agenda n'afuna mu kampani endala noweesanga nga igwe olw'okuba toli paati kweyoka oli paati ku kampani naye toli paati ku bannannyini toli nannyini obudde bwonna ofuluma kikube mu akafaananyi singa omuntu eyakugobya ku mulimu gw'osanze eri mu ogenda eri ne kiroka n'akusanga ng'ekifo ky'olimu kirina yes mu kampani ate era kirina n'enno kiki oba ogenda yasalawo wamulemesa eno ate no wakola ki wamulemesa kati nze ku bino kyemba tubadde tukyali ku kya buyonjo naye tuleme kutunuulira buyonjo bwa bulijjo buno olw'okuba wali wakyafu waliwo biki tutunuulire n'obuyonjo obw'omu bwongo nze wembeera nga gwe mukozi munnange nkuyisa nga nze akimanyi nti nze wano sirivaawo olwo kitegeeza ndi mukyafu mu bwongo okitegeera nkyafuwazza bizinesi yange obuvunaanyizibwa bwe bankwasa ntandise obukyafuwaza nze w'obeera wampa mbeere mukozi singa neefuula nannyini mba nkyafuwazza omulimu gwo kubanga gwe nannyini mba ntandise oyingirira gye wandikoze eki kyekiri kyenkugambye nti baboosi bano beetaaga obw'olumu ne bamanya abakozi tweyisa tutya biki ebintu omanye wenkugambidde nti waliwo ebintu bye tukola ebifiiriza companies emikisa 99 okukulaakulana n'osanga nga kampani emazeewo emyaka 5 erisitagana nti ate obuzibu bwe businga tekulaakulana tegwa wabula eri awo ate obuzibu bwe businga okuva kwe kubeera nti sisitimu za kampani ezimu tezikola oli agenda n'agaba ebifo n'akugamba oli manager oli n'amugamba supervisor oli n'amugamba oli kino naye ne weesanga nga obuyinza baliwo ku bigambo okitegeera nti buli ajja gyali busigaza mu bigambo nti kiza bwe manager wa Transmedia singa kampani ebeera ekola nga supervisor asupervisinga nebikola manager amanaginga nebikola buli omu agenda kutuuka ng'alaba alina okutuukiriza olubimbi lwe naye singa mubeera ng'ebifo mubirina ne buli omu abiraba tabirinaako buyinza bwankomere tabirinaako buyinza okugoba okwenkomeredde kuba kwa nannyini kampani naye kyentegeeza ki ti singa obeera ng'oli manager naye nga mulimu ebimu by'otasobola kukola mu kifo kye ekyobwa manager tosobola kubeera nti otambuza ekifo kyo nga woolina okitambuza okitegeera kigambo nekikola mu liwo nga kifaananyi tojja kuba ng'oyogera ate wabeerewo ali wansiiwo naye abeereko kyayogera wawe kuba kwanjula twanjula nti ono ye manager ono ye manager sigambye nti wobeera mukozi olina okuba nti weetisa obuvunaanyizibwa bwonna ojja kugoba biki wabula singa naawe omanya managinga ne nange waliwo managinga naye ate naawe manager kijjeemu obukyafu buli obukyafu buli nanti bwenkugambye obukyafu obwo bwe bwenkugambye nti omuntu olina okumanya nti wembeera mu kampani bano abajja banneeyungako ye famire kubanga nze manager ali omu ku ba overseer abeera omu ku ba overseer ba overseer bano agamba nti kiza kino kikoze bubi n'akutuuza si kukulwana n'osanga ng'oli manager bamuwadde manager bwa hotel naye bw'alaba kiza yayasiza essuwaani direct aloopa obwo bukyafu ati kati mu kifo ky'omumutuuza n'amugamba neusi essuwaani gye wayasiza okugenda kukola bwetu ne bwetuti oba bagihandolinga bwe batyo oba kitegeera obuzibu bwe tugaa ne tusanga ebifo ebimu tetubikoleramu kye tuteekeddwa kukola wabula ebifo ebimu tubikoleramu nga kuloopa nti oli wabeera kati wembeera nga nze akuvunaanyizibwako mbeera n'obuyinza obukutuuza okukulaga ensobi ne mulimu omuntu ayinza okumanaginga omuntu nga w'okola ensobi takutuuza direct egenda mu bakama abo kitegeeza otoba manager olwo naawe oba mukyafu mu bwongo kitegeeza obeera
nange mukamawo nga CEO bwe nalaba ng'osussa okundoopera emisango mu kampuni ne usi yasize suwani iza atakadomola akabuze ate sabuni olwagenda kukka wansi nja kulabamu obukyafu obutalimu bwa bufuzi nti akakasango akatono tosobola kukamaliriza kati obukyafu bwo buli wangi omulabi waffe owa Transmedia ewamu ne Spotlight tewerabira okusubscribinga okusharinga ewamu n'okulayikinga tukyali ku mulamwa ogw'obukyafu tuyinza okuba nga tuba tutemu speed ate abamu kati bajjaganga bavudde ku mulamwa tetunaza ku mulamwa omulamwa tukyaguliko kubanga gwoyinza okuba nga otunuulidde omulamwa ogw'obukyafu wano tukolera mu nnyumba manya nti oli wasiikira chapati ne mu companies mulimu obukyafu mu ngeri ki gye tubadde tukunyonyerako yennyini manya nti obukyafu butambulira n'abaasoma ne mu palamenti mulimu obukyafu oba okitegeera ate bw'obeera tomaze kulongoosa bwongo yes tosobola kulongoosa na bukyafu buno obwa bulijjo so kati oyinza okulowooza tukuvuzeemu speed tetunakutwala nnyo naye tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'obukyafu buli kimu tugenda kikoonako kizza companies tuzimaze ba receptionist naye namwe mukyuseemu engeri gye mutunula nze nyinawe natuukako reception yambuzi gwani nno bwati gwani oyagala ki nti njagala gundi olina naye appointment ye kandabe osooka omulage n'essaawa ze mwayogeredde kyokka ng'oli yakwagala ne mutu n'akutuuza wali okumala essaawa n'ogamba oba banneerabidde kati nze kino yakinkola anansonyiwa nze nagendako lumu waliwo omutumbe gwe nalina naye appointment nga nina byengenda okukola ebigwa mu layini yange ey'amawulire nentuukayo receptionist ne musangawo ne mugamba munne musumba aŋŋambye nzije musumba gambye ojje yeggwani nemugamba munne yenze kizza Peter ampisa gye togenda kusobola mulaba oba tolina appointment tunula leka ndabe mu kitabo akyo wasabye ogendeyo nemugamba oli mukubidde simu obwedda twogera nedda ssebo ojja mulaba lulala gendayo omugambe nti kizza akoze eki azze maama nnyabo receptionist yaŋŋamba kati gwandaga ebyokkola nange kye nakola nenkwata akasimu nenkubira ali omunnaye Nsumba nazze edda naye ono omukyala ŋŋambye leero tojja kusisinkana abantu ye yennyini n'asituka n'akola ki n'akwenonera najja kati ate ono munnyonnyodde byonna naye akoze eki aganye naye nange okumulaga nti kye yakola kikyamu ensawo yange nagimulekera awo najja ng'agiweese paka mu ofiisi n'agindeetera anti kwekwe okunyomesa abantu amaaso wamulowooza ab'embuto be babeera abanene be balina okulaba era abanene nenga nze nandisuubidde nti wobeera receptionist oli waabazze n'agamba njagala mukamaawo nga tonnaba kubaako ky'oyogera weka essimu mubuuzo waayi wano waliwo akwagala bwati ne bwati agambye olina appointment naye kituufu oba nedda naye ssebo oli akulemesa ba reception munange mwekyekingemu ensonga eyo abantu infact nyina n'omusumba yankubira era yaŋŋamba ensonga bwe zezimu alina gye yalaga kati bwe yatuuka kyokka nga tebamumanyi nti musumba yagenda ali casual kya bulijjoga wa bulijjo azze mu basabi just abakkiriza kati bwe yatuuka reception namubuuza gwani kiki kize gundi teyamugamba nti obanze bishop tobanze revla oba kitegeera ye yajjanga muntu nga wenaga nti nze newusi ky'omuhendo yateekako katiibwa nagamba taliiwo ate seeko otuule wali manye agenda kujja nikibiki nakuba esimu namugaba nange kino kye kiri ku kyakiyo nagamba ate kiki bishop banange bishop tusonyiwe ate reception tebamugoba ati kati ate n'obuzibu bwe balina okumanya kye nkugambe nti ne bakama baffe balina okwefuulanga abantu ba bulijjo basooke bateeke wansi ebitiibwa yeefuule waakira yeefuule kiriina netebereza woogoba oyinza okugoba mukama okitegeere teberezamu nga mukama wazza akukozesa anti tomumanyi mulimu kampani zirimu bakama katugeze bakama bange bali basatu
naye manyiko omu omanyiko omu kati mukama wange owokubiraze yeefudde tetumulabanga nako oba okitegeera kola olunaku lwosiibula noga n'omugoba tosobola nakumulaba tosobola kumulaba nange mass receptionist mukyuse enjogera ate nze ku kino ndi mukambwe kuba nange kyantuukako nze wantali munakolako obwa kashiya naye nesawa yakakati bakyannoonya badde mayi naawe n'ogoba nesawa yakakati bakyannoonya banange mutusinikireko ku mannyo musekeko naye gwe nomuno oyagala ki kyokka eno oli ku simu ate sibabeera mabega b'ebimeeza waba yafuuka nannyini tofuula mulimu gw'oliko bwa nannyini gwo nga tonakola gugwo bw'olikola ogugwo noteekako abakozi olitegeera kyekitegeeza ku mulamwa tukyali ku mulamwa gwe gumu ogw'obuyonjo n'obukyafu obukyafu bususse ku bizinesi bususse ewaka luli wayogerako twali twogera ku muwogo oyo emmere enkalu n'afumba emmere n'atagibikkako yafumbye essaawa 3 emmere nejja ssaawa 5 naye abagenda okugirya olw'eggulu nga yonna ezeemu n'eminyampa bwe ziti okimanyi oli akusenera ekinyeebwa ng'ekinyeebwa kikoze kaleeya tugiyita olububi ng'ekinyeebwa kikoze olububi naye ng'oluuyi lwekikoze si lwakujja nnyo lwakufuuyibwa mpewo n'akafuufu nekijja kikwatako wali oliddeko ekinyobwa mu woteeri nga kirumira naye tebanansonyiwa naddala zi woteeri zino ezaffe ez'omuntu wa wansi nze emmere enkalu sigirya emmere enkalu nze risaaki gyenkoze eyo akamonde simanya lumonde muwogo simanya akawunga kolusi anti akawunga wekakaluba kaba kavuga ng'ebbaati naye nsujju eyo tondiisa nsujju tebabikka ku nsujju emmere enkalu tebalina ndagala obeera nga olaba ku mukutu guno ng'oli tuyita mu woteeri ng'oli wa woteeri zirize zihotel kati ng'oli wa woteeri ng'obikka ku mmere eyo enkalu wa woteeri ng'obikka ku mmere enkalu obikka ku jjuuni obikka ku lumonde obikka ku muwogo obikka ku nsujju emmere eyo gye njogeddeko oli wa muwendo nnyo ndagirira ntandike ng'okulya eyo kubanga mpoomerwa emmere eyo naye ekyaginzijjako kyekyo butabikkako ate ssebo n'olumu addira kamuwogo akaasuzeewo olw'okuba teyakabisseeko tekagaga konna kaakaze empewo kati wekamala okukala bulungi nnyo empewo kumakya kulekerawo kola naawe kamuwogo tujja tuka mu hoteri ngoga ono si ayogera kamuwogo kamuwogo olaba kamuwogo nga kayiseeko bulungi nnyo empewo tebakabiseeko bwe kati kati kumakya walaba nga amaze okunyiga eri amaze okunyiga ettooka amaze odinyiga abamu banyigira mu bikutiya amaze okunyiga bulungi nnyo mu kikutiya ng'aleeta kali kamuwogo akaakozedde eddiba ng'ajja akasuula wali waggulu ng'abikkako entamu ng'afumba nga kaddamu kabuguma kati we kaddamu kabuguma akajja mu kaseera k'okubega n'akaza wali mu nfo y'emu kyokka nno n'ezo sefuliya tebazikuuta okimanyi nze ngenda ne neebuuza lwaki obwo obubajjo bwa muwogo tebabupima lumu nga tebannakafumba wali okyegendereza kubanga bwe bakakwongerezaako afuna era akambe n'addamu n'akayuzaako agenda kuwa akabajjo katya kamu naye akayuzaamu buwere bumeka bubiri bwakutereko obubajjo olowooza bannanga abafumbi ba woteeri ogise woteeri bannange mubikke ku mmere tukoye okulya enfuufu n'olya kati ate wali ekigere
Lero ngenze nengula chapati. Olunaku lwa leero nguze chapati. Kubanga badde mulavu ne chapati. Naye chapati ebadde erumira nga buli nkola ngampulira ndinga alume jinja. Alonkola nenga Katonda wange era omakinzewo siriddamu ggulawo. Kubanga gwe n'obeera n'omudaala gwa chapati. N'omanya nti chapati ezo z'olaba zibanga kawunga kubanga buli we kagendamu obuntuntu kafa. So kati notazibikako yadde akaveera. Ate waliwo embugumye. Omanyi chapati embugumye w'ogizingako kutukanga bino ebigundi. Nazo nga zaasuzeewo. Chapati esulawo. Omusiisi waayo omanyi kye bakola. Wamala okusiika. Ateekako eyasuzeewo. N'asiika eyo kya n'abikkako waggulu. N'aleeta eyasuzeewo. Ate wanyumira balina engeri gye bakukolamu bwe bati. Mazima bambi mutubikire ku chapati. Bambi chapati nzaagala nnyo. Yo risaaki y'ekigere wagikolako. Risaaki y'ekigere gye nakola. Wagenda gye babibikkako. Nagendako ewantu wamu sijja kwogerawo. Nga sinagendayo. Nva ntandika ntya okufuna ekirowoozo ekikola risaaki ku kigere. Nze gwolaba nayagalanga ekigere. Era nga ne bompa buwisupu. Ngombe bakyambizi. Kyante. Oba owulira. Tuba tuli ku ssomero. Omwana agamba muleke mbanyumize. Ng'atunyumiriza ng'atugamba. Nagenza ogula ekigere. Ng'omukazi ambuza oyagala kyameka kya ssente bweziti nga nzije mu nsawo nga muganteramu. Ng'ateeka katooki kati nga kana akasimu ke mulaba akatono. Ng'akateeka mukama bw'ati. Yolaga ndabayo. Yolaga ndansobedde. Ng'amulisa bw'ati. Ateeka mukamwa. Tooki. Kati jjukira tooki bwerwa nnyo mukamwa bwe bati. Amalusu geesoola. Mu process y'amalusu okwesonda jjukire n'akyase naki? Asena kigere. Asena kigere. Amalusu alina waagamira. Era tolina woogawandula, tolina woogamira. Mu kifo ky'okugamba kansooke nzijeyo tooki. Sooke emmira amalusu oba okitegeera. Omulenzi agenda olaba nga amalusu gayise wano ku ssimu bwega. Negagwa mu kigere muli. Oba gw'okitwala. Soko. Ate bali kati obuzibu abamu balina. Nti asasula n'amugamba oluvannyuma omuntu mugambire waawo mangu omugambe nnyabo. Ndabye eddusu ekigere kireke. Kankuwe sente zi. Ate zaaki nkitutte. Nkitutte. Naye lwakubasira abantu abo. Abakazi bavuma. Bavumi bulungi balina basomera okuvuma. Nategedde oli kaavu. Oli kasiru. Naye kaakuvume naye wanaatuuka ewaka. Ajja funa senga w'omutima gwe yeebulire. Kakata tumubuuza ddala ekigere wakirya. Ng'agamba nange namusasula ssente olwatuuka mu kkubo n'enkikayuga mu nsiko. Lwaki oba oyo no? Naye naffe ne tumubuuza okakasa wakisula kuba tetwaliyo. Nedda. So gundi y'ekigere ekyo. Kati okiraba. Bwe yanyumya bw'atyo ne ngamba oba alimba. Kati ngendako olw'eggulo ssaawa nga 2 oba tunda ekigere. Ate wabaawo masannyalaze. Bakiteekako ennyaanya. Nekibanga kikola bwe kiti. Kimema. Ogamba bankigule. Nenzidukira kali. Kati manje awo omulala ajja. Omanyi watonda kumpi na chips we bati. Kati nenga akangule chips. Naye nga njagala kubeera omanyi research sinyangu. Ngambeerawo ngendo labanga customer ajja. Akasimu nga kali mu kamwa. Amazima nga akatoki akateeka mu kamwa. Akatoki we akateeka mu kamwa ne ngamba nkomyo tegera kanvano sagala laba. Abatunda ekigere ndabo. Naye ate waliyo obuto. Bane olumu tubeere waliwo obutooki. Bwe bagula nga bulimu ekisipi wano. Kyebambala wano. N'oteeka wano tooki nga wootunula bwoti weemulisa. Tukoleko ku nkola eyo. Ekigere oleme okuteekamu katooki. Ate ateekamu nga wayogera awo. Tayibudde. Sajja yakugamba oyagala kina.
Adi buli wakozesa phone. Ekyo katyo kyeni mukama. Bananga bafumbi b'ebigere bamama baffe. Laba mama ebigere mu tusaasire. Ebigere oba babikole batya? Bade kye neebaza emirimu gino ekimanyi omutunzi w'ekigere ng'akitunda kukuba ayinza n'osinga aba hoteri okukola. Ayinza basinga naye bongereko ku buyonjo. Ekyamazima olaba bana bakiriira waawo bw'otuukako wano weewati webakiriira webatuula kati oyagala kgenda eyo. Kati leka nkubulire ogenda okola bwoti n'okola bwoti paka okutuuka w'okola ki olwobuuka ki sirika eno obuuka ntamu yakatogo waliwo afumbira wali akatogo eno obuuka kati nabiteekewa kubanga wafunda kyokka ebikyafu sebirimu obuugi oba akatogo banange baddiya bamaama baffe bamikwano kati yafumbire wanga wafunda buli wakigere naye kati zino ennaku laavu yagenze okiyita kigere kigere okiyita kigere waliwo wali abakiyita ekigere nkiyita kigere omulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia okyagenda maaso n'okumanya ku bimu kubiri eyo mu bitundu gye tuwangaalira naye nga okubyogerako tetubyogerako mu mutima mubi tubyogerako okutereeza kubanga ebintu bino bibeezaawo abantu bangi ekisooka ekigere ekyo kibeezaawo ffe abawuulu tutandikidde mu bawuulu kibeezaawo ffe bamufuna mpola ng'abazadde baffe batunda ekyo kuba ebiseera ebisinga kizibu osanga omusajja atunda ekigere era osanga era abakyala batunda nnyo ekigere kibeezaawo abo batunda ekigere era twebaza n'omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yasalawo abantu ng'abo baleme kugibwako misolo kibeezaawo bano abawuulu bagiyita nawuula be balina okusooka ne ku lisiti bagiyita bawuula kati abantu ng'abo ekigere kirungi nnyo tonnyinyira mulungi nnyo tukyagenda mu maaso n'emboozi ekwata ku buyonjo ewamu n'obukyafu